members, thank you so much for keeping up with us. My name is Waso Emmanuel. Amuli mutya kawungezi kagamba katya mbalamusizaako si kawungezi kumacha ziri saawa 10:30 ziri 10:30 tuli ku nsonga za airport pickups waliwo omukulu ajidde mu Nnyonyaawo naye this time around sibye bya bulijjo speaking ayo bantu abeera batambudde. This time around it is a rescue mission. Omuzungu kyayita okununula omuntu. Olwaleero kindese ku kisaawe nzize kununula kukima omuwala mukwano gwaffe abadde yasiranira mu ggwanga erye Libya. Libya mukimanyi nsi eri mu Africa kumpi nnyo wano mu mambuka ga Africa wano, naye osobola okusiranira Libya n'otadda Kampala olw'embeera y'omuvuyo oguli wano mu ggwanga eryo. Entalo gye zirimu zimanye nnyingi, omuvuyo mungi oguliyo okuba omukulembeze. Travel with Emma ky'olina okukola omulimu gwaffe tukola bingi nnyo. As I told you, this is not a program nti oba tukostingako, no. This is just a service, a picking service. Tukukimawo kime ku kisaawe mutera okungamba Emma nze program sijagala, no, sikuteekako era ebiseera ebisinga kaba just kalambo mukitegeera kyenjogerako. So 0755105655 enamba eri ku screen koba bookingira otambule nkutera gy'obolaga. Mbadde nkyabanyonyola ku muwala oyo. Omuwala oyo yantuukirira, mujja mulaba nkyagenda bugenzi kumupekinga, mujja mulaba. Omuwala oyo yantuukirira mu ssimu yange ebbanga lya mwezi nga mulamba oguyise. In fact yantuukirira, waliwo omuntu yantuukirira mu ssimu yange n'aŋŋamba ku muwala oyo nti omuwala oyo ali mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Libya, asiraniddeyo mu lutalo. Mukimanyi okuva President Muhammad Gaddafi bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, eggwanga lyatabanguka emyaka kati 9 down the road, mweyensi ebintu tebitambula bulungi yadde n'akatono. So n'olwekyo abantu babeerawo bakola akasente mu gyekali, naye bakolera mu bugubi. Kati omukyalo ono yagenda mu nsi eyo, bwagendayo teyavira direct Uganda, ayina gyafuuka Jordan, eyo gyeyita waliwo eryamutukako n'amaliriza ng'alimu ensi ya Libya. Munange eyo gyabadde ng'asiranye kati alina waayita ku ddaano buli lunaku nga gakeera kunyooka gakeera kunyooka ng'ebyasi bifumuse ebyasi bitokoda sibisandikire mu ggwanga eryo. Munange bwe gutyo bwe gubadde ku mwana muwala ono. Ne tutandika process ey'okumukomyawo, ne tukolagana n'omuntu oyo eyajja n'akola ki, n'atugeza ku nsonga z'omuwala, n'omuwala ne connectinga ne direct tuba nga twogera, naye nga mba munyumya ne gaseka muba mukyanyumya mukalono munyumyako online bwe mwogera mpola mpola mu background bwe gaseka ngamba amasasi, okitegeera bwe gaseka. Emma ntaasa n'afuuka Emma ntaasa, Emma ntaasa n'afuuka Emma ntaasa. Neebaza nnyo omukulu. Zino nsonga ziri confidential, ab'omu tetutera boogera ku nsonga ezimu. Wasobodde okuba ng'okwata omusimbi ogwetiridde ogwa ddala doole ezikunukkiriza 2,000 n'osobola okuba nga okwasaganya omuwala oyo ne tuconnectinga n'omutaasa. Kuba ffe tetuba na ssente, naye bwe tukuba omulanga wali mikono gyaffe abatwesiga banzikiririzaamu. Mukwano gwange oyo yakutte doole 20,000 bwebukadde 7 n'abuteeka ku mmeeza, n'ateteeka nnyo omuwala ne tumwegga shuwa tumutaasa okumugya mu ggwanga erye Libya. Ne tusobola okuba nga ate tumukomyawo ku aboobwe, asobole okujja munanga asisinkane maama we, asisinkane famire ye, omuntu eyava wano agenza okukola. So neebaza mikono gyaffe gyonna abava gye muva mu nsi ez'enjawulo, nenkubira omulanga nekugamba munange nyambira ku muntu bw'ati n'omuyamba. Bamami abo okuva e London muli b'amaanyi nnyo, ba anko baffe okuva e London mukola omulimu gw'amaanyi, ba sister okuva USA mukola omulimu gw'amaanyi nnyo.
emikono gyaffe okuva Middle East mwenna mukola omulimu ne waliwo yiri e Kampala babeerawo nnyo okubanga ensonga zino bazikwasaganya. Eneebaza Dr. Biva Organic Access Building Luwanga Road omusawo omukugu wembuga nti bwene wole kiganja asitukira mu mangu. Eneebaza omukyala owa Brands Shoppers Uganda wali eri mu kitundu ky'Ekabalagala, omukyala omutunzi wa ngoye ez'abaana, engato z'abaana, buli kimu ekyekusa ku baana. Aba Brand Shoppers Yugi bakiina era shoppinga nabo gwe wenna yazaala omwana ogenda mu kuseera Christmas n'obweyagala lulwo. So n'olwekyo nsonga zabadde za Rescue Mission okulabika nti omuwala ono era bwe gutyo olunaku lw'eggulu ekiro emisana twasobola okwafuna tiketi nefuna buli kimu. Tiketi emujja mu ggwanga erya Libya nejjange emutambuza Morocco paka bwe yayingidde Kigali paka bwe yayingidde mu ggwanga erya Uganda. Era mbadde ndi awo akasimu ne kavuga nti ennyonyi esobola okuba nga emuggusa e Kampala oba kitegedde bulungi nnyo esobola okuba nga ensonga tuzikwasaganya ya Turkish Airways. So n'olwekyo ensonga yose bwe ziri ez'oyo omwana omuwala neebaza nnyo benkolaganye nabo bambi omukulu okuteesa ente mpitirivu nnyo dola 10,000 obukadde 7 n'ekintu n'osobola okuba nga osevinga obulamu bw'omuwala oyo singa simanyi bw'ali oba osanga singa agenda kufa oba osanga singa tagenda kulaba ku baana be but because of you omwalo oyo mujja kuba mulabe essaawa yonna. Thank you so much for keeping up with us, subscribing. My name is Wase Manuel. Nga bwe nabagamba nti tuba tutambula nabagambeko nti tuva ku airport of course client waffe tumaze omufuna but nabagambe this time around si client wa bulijjo. She's a special client. Ensonga ze mpanvu nnyo si nyangu, you know, bemuwulira emboozi z'amawanga agamuloza za kusaaga zejjudde ebizibu okitegedde all the way from Libya to Uganda. Asobodde okuba nga asimattuka omuvuyo ogubaddeyo. We shall host her in a full story atunnyonnyole obulamu buli buti e Libya oba olowooza e Saudi bwoti agenda kukuwulira engeri gye bookyamu e Libya ng'osula mu masasi okitegedde bulungi nnyo. So ne tumaze okuba nga tumugjayo. Book with us 0755 10 56 to booking in. We are always on time. We are reliable. Tetuli wama reliable? Okiriza nti nkwata obudde? Oba sawa mmeka oba sawa mmeka? Motoka wedi enjirira y'amaanyi ya ddala buli kimu ekiri ebadde nejja kutuuka famire yeebe gijjamu okitegedde bonna ab'ekika ayagala privacy tugikuwa okitegedde kapepu katini nnyo mu mulengeti weewaawo.